waffe Joel Ssenyonyi nti akanyomero k'okulabisa nga bayita mu kwekalakaasa okufuluma paalamenti baakatunula mu bbonga abakulu ne balaba nga tekakola kuba Ssenyonyi ya raising ensonga zonna ezamuwanga Kivumbi naye nga abakulu bamubuzaabuza abo bayita abakulu ababbi ababanyazi nga bamugamba linda mwenja tugenda let us answer tuweemu kati ennaku nnyo abakulu bagambye bakyanoonyiza zonna ennaku bazirinze ziweddeyo eggulire ebyo byonna Ssenyonyi abyogeddeko mu paalamenti naye abantu oba oliawo tebafolowinze na kipaalamenti nti Ssenyonyi ya raising ne ku nsonga zamuwanga Kivumbi Mchegera naye eggulire ly'okufuluma nti mwekalakaasizza mulina gwe mubanja likubira ddala paka eri mu kyalo naali mu kyalo n'alimanya kati nze kye nabadde mbuuza nti akakanyomero mwakatunulamu mwe ng'abakulu abakulembeze baffe ne mulaba nga tekakola kuba nze ndaba kaali kakolera ddala nnyo kuba era kagwa ne mu kiti kyammwe kyennyini kye mugamba kye mulwaniramu mbwe ekya promase simanyi promase okitegeera kuba kati neebuuza natuddawo ne neebuuza bwe kaba kabalemye okukola kuwona omu ku mmwe omukulembeze wammwe kuba ono naye mukulembeze wammwe ffenna waffe naye nammwe wammwe bwe kaba kabalemye okukola kwoyo omu ku mmwe olwo ba Gaddafi bano bakireewo ba Edi Mutwe bamachete ba Bobi Yanga ba Simaati n'abaana abalala bali mu makomera be tutamanyi abatatunuddwamu kamera olwo kolo lwe kanaakola ng'omu ku mmwe kaganye bano musoga abo bafuutu soja abo baali bakadeide abo balina kye bagamba eggwanga biki naye n'omu ku mmwe kaganye mwalabanga tekakola ye video yange gye nakoze olunaku lw'eggulo naye nga bwe mumanyi TikTok yabadde obeebadde ki video yange teyatambudde nnyo nga bwe nabadde ngisuubira era bwe batonagira bagendayo girabe kati nzize ku kino ekikulekule kyani kya Kasolomugi ono Kasolomugi bannayuganda mwenna beebana abasajja abakoze ebikolobero ku munnansi wakati mu kamera twabagamba wano si buli mulambo nti tugukaabira manyanga nti tugukubira embuutu oshegera oyo Moses Ali bakola ebikolobero naye ebikola ku generation y'abazadde baffe be bakolako ebikolobero ate nabo naye ne kimuyamba okuyitawo bw'atyo ng'aseka nti nabo baasirika ne bagawumbira basadde baffe ne babikwasa abakulembeze batandika bawuddisa bano bampuuga babeesigye baani bano ba Lukwago bwebeera agenda ajja genda bwebeerawo sawa yonna lindirira ku Masaka Road ne baddeyo ne bagawumbira ne basirika bwecce nga bamanyi eno baseesaamu bagenda kumbe bali ku kiguumaaza nga nteesula ku kyoto ekulowoozesa nti ekumamu kumbe tekumamu okitegeera bwe bakaddiye ebikolobero bya Moses Ali ne bifiira mu eyo generation y'abazadde baffe naye bano baakasolo bakoze ebikolobero kweno generation mu kamera ate generation eno omusajja najja n'agizuukusa buli kikolobero tukiraba bwe kiti muteeke famire z'abaana abantu tezituva mu maaso bano abasajja bino ebikolo babikola n'okunyagulula eggwanga nga baliisa bifamire byabwe kati kino kikasola abakazi baakyo bonna byonna bekiina ebyo bekyegadangako nga ne guno gwamiira simanyi gwamiira gwe yali nakyo mu kivulu kyakazibwe kapo byonna mubireete wano mu kamera mubirage ensi nti ono kasola ababonyabonya n'obatugumbula n'obabba aliisa bino bikazi bye n'ebyana byabwe bwe batuuka tayimu ey'okusasula bonna balina okusasula very soon mugenda kusasula nze mbabuulira wano we twatuuse wano we tuli essaawa yo n'obuyinza mubuta nammwe mukimanyi essaawa yo n'obuyinza mubuta naye mwenna mugenda kusasulira ebikolobero bye mukoze mu kamera kweno generation buli kikolobero kye mugikozeeko mugenda kisasulira nze nabagamba ne weri bateeka mu constitution nga Kyagulanyi alikoze fe abamu tujja kulijeemera mujja kusasula nga Basimaati n'abaana abalala bali mu makomera be tutamanyi abatatunuddwamu kamera olwo lwe kanaakola ng'omu ku mmwe kaganye promase simanyi promase okitegeera kuba kati neebuuza natuddawo ne neebuuza bwe kaba kabalemye okukola kuwona omu ku mmwe omukulembeze wammwe kuba ono naye mukulembeze wammwe ffenna waffe naye nammwe wammwe bwe kaba kabalemye okukola kwoyo omu ku mmwe olwo ba Gaddafi bano bakireewo ba Edi Mutwe bamachete ba Bobi Yanga ba Simaati n'abaana abalala bali mu makomera be tutamanyi abatatunuddwamu kamera olwo lwe kanaakola ng'omu ku mmwe kaganye bano musoga abo bafuutu soja abo baali bakadeide abo balina kye bagamba eggwanga biki naye n'omu ku mmwe kaganye mwalabanga tekakola ye video yange gye nakoze olunaku lw'eggulo naye nga bwe mumanyi TikTok yabadde obeebadde ki video yange teyatambudde nnyo nga bwe nabadde ngisuubira era bwe batonagira bagendayo girabe kati nzize ku kino ekikulekule kyani kya Kasolomugi ono Kasolomugi bannayuganda mwenna beebana abasajja abakoze ebikolobero ku munnansi wakati mu kamera twabagamba wano si buli mulambo nti tugukaabira manyanga nti tugukubira embuutu oshegera oyo Moses Ali bakola ebikolobero naye ebikola ku generation y'abazadde baffe
bazadde baffe be bakolako ebikolobero ate nabo naye ne kimuyamba okuyitawo bw'atyo ng'aseka nti nabo baasirika ne bagawumbira basadde baffe ne babikwasa abakulembeze batandika bawuddisa bano bampuuga babeesigye baani bano ba Lukwago bwera agenda aja genda webera oza wena lindirira ku Masaka Road ererere ne baddeyo ne bagawumbira ne basirika bwecce nga bamanye no baseesaamu bagenda kumbe bali ku kigumaza nga nteesula ku kyoto ekulowooza santi ekumamu kumbe tekumamu okitegera bwe bakaddiye ebikolobero bya Moses Ali ne bifiira mu generation y'abazadde ba ne bano bakasolo bakoze ebikolobero kweno generation mu kamera ate generation yeno omusajja najja n'agiza okusa buli kikolobero tukiraba bwekiti muteeke family z'abana abantu tezituva mu maaso bano abasajja bino ebikolobero babikola n'okunyagulula eggwanga nga baliisa bifamire byabwe kati kino kikasola abakazi baakyo bonna bonna bekineebo bekyegadangako nga ne guno gwamiira simanyi gwamiira gwe yali nakyo mu kivulu kyakazibwe kapo byonna mubireete wano mu kamera mubirage ensi nti ono kasola ababonyabonya n'obatugumbula n'obabba aliisa bino bikazi bye n'ebyana byabwe bwe batuuka tayimu ey'okusasula bonna balina okusasula very soon mugenda kusasula nze mbabuulira wano we twatuuse wano we tuli essaawa yonna obuyinza mubuta nammwe mukimanyi essaawa yonna obuyinza mubuta naye mwenna mugenda kusasulira ebikolobero bye mukoze mu kamera kweno generation buli kikolobero kye mugikozeeko mugenda kisasulira nze nabagamba ne we libateeka mu constitution nga Kyagulanyi alikoze fe abamu tujja kulijeemera mujja kusasula bwe liri bateeka mbu tubasonyiwe fe abamu tujja dijeemera musasule bino ebikolobero bye mukoze ku bannayuganda ng'ensi eraba mu kamera wakati arrogance eyo kaje muwogeza olw'okuba mulina obuyinza wallahi mujja kusasula mumudeyo musinika aganya mugamba mutyaka nsuubire muli bulungi nange